بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نتيرا أبطلبا بطوليزا والمنبر ميديا جروب abajireikinga nga bafuna ne basubscribinga nga bafuna buli kipya ekiba kizze tuzze nejimu ku mirimo omulimo afqalu al-amal fi al-mizan yawm al-qiyamah, omulimo ogenda okusinga okuzitowa ku mizani y'omuntu, ku kipimo ky'omuntu ku lunaku olw'enkomerero, ogugenda okusinga okuzitowa emirimu gy'omuntu mu lunaku olw'enkomerero, nga si mulala wabula husnul khuluq, empisa ennungi. Empisa eno Allah tabaraka wa taala yagitendayo nayo owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namugamba nti wa innaka la ala khuluqin azim, mazima gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutabani wa Abdallah oli ku mpisa amagero. Ye mwenyini ate bwe yamala ne yeeyogerako n'agamba nti bu'ithtu li utammima makarima al akhlaq, nze najja kujjuuliriza mpisa nnungi, buli kirungi kyonna kyonna kiri mu nsi kujja nkibayigirize mubenga mukikola. Kati hadithi yaffe ekakasa obujulizi kwekyo nti empisa ennungi gwe gumu ku mirimu egisinga okubeera okugenda okusinga okuzitowa ku lunaku lw'enkomerero mu mirimo. Hadithi eno tekontana n'eri nti hadithi eyajjanga egamba nti senga ebiri ku nsi byonna byonna n'ebiri mu ggulu 7 biteekebwa ku saidi ya minzaan, n'ebirala ne la ilaha illallah nayo nebeera ku saidi endala, malat bihinna la ilaha illallah, ekigambo la ilaha illallah kibisinga okuzitowa. Kirikyo min alqawl, mu bigambo okutawuluza hadisi obutazikontanya mu bigambo, ekigambo la ilaha illallah kyekisinga okuzitowa ku minzaan. Kati mu bikolwa husnul khuluq, empisa zezisinga okuzitowa ku minzaan. Ndowoozaawo tumaze okutawuluza wakati wa hadithi ebbiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam agamba bw'ati, ma min shay, teriyo kintu athqal fil mizan, ekisinga buzito kigenda kusinga kuzitowa ku minzaani y'omuntu ku lunaku lw'enkomerero yawmul qiyama min husnul khuluq, ekisinga empisa ennungi, ekisinga empisa. Mu Luganda bagamba nti oyo alina empisa kiba kitegeeza nti alina mpisa ki nnungi, naye tukyongerako olw'okuba abamu babuzaabuzibwa ne tugamba nti husnul khuluq, empisa ki ennungi, naye teri kigenda kuzitowa ku minzaani nga mpisa. Empisa embi tuziyita mize oba amayisa oba emize. Wa inna Allah, era namazima Allah, la yubghid alfahishu albadhi, anyiigira omuntu oyo akola ebyonoono amukukola agagambo agatayisika mu kamwa. Omuganda bwe twogera ekigambo nti kino tekiyisika mu kamwa, oba okitegeera bulungi, ebigambo by'obuwemu ebirimu okuvvoola banno, ebimalamu ensa, fahish wa badhi, bigambo bikyamu. Era mu hadithi endala sallallahu alaihi wasallam ku kigambo ky'empisa yagamba bw'ati, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khulqa, omukkiriza asinga obujjuvu mu bukkiriza bwe yoyo asinga okubeera ku climax y'obukkiriza, ku ntikko y'obukkiriza, bakkiriza banne nga yabasinga obukkiriza, ahsanuhum khulqa, yoyo abasinga okubeera n'empisa ennungi. Kyova olaba nti teri yasinga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bakkiriza, kubanga era yasinga naki n'empisa. Wa innaka la ala khuluqin azim, goli ku mpisa amagero. Kati mu bantu bonna, mu bitonde byonna, ng'ositaddeko ne bamalayika ne baani byonna, buli kiyitibwa kitonde. Bwe ngamba ekitonde kiba kitegeerekeka nti tuleseeyo kintu kimu kyokka, tuleseeyo Allah yekka yatali kitonde. Ebisigadde byonna alamina bitonde byani bya Allah tabaraka wa taala.
byonna byonna bitonde bye ebitonde. Ahsanuhum khulqa, atusinga obukkiriza oyo yasinga empisa ennungi. Wa khiyarukum, era ate abasinga obulungi mummwe, khiyarukum linisaihim, yoyo abasinga obulungi eri abakyala. Wano yali ategezaamu abakyala bo. Buli kubanga hadisi endala riwaya endala yajja ngegamba nti khiyarukum li ahlihi, abasinga obulungi mummwe abakkiriza, era yoyo abasinga obulungi eri abantu be. Mu bantu be naddala abakyala bo, abantu be kyali kikuŋŋaanya abafamire yo bonna bonna, baana bakyala kubayisa bulungi. Obawe naawe kiweeyagaliza, kyoyagala okulya nga toyagala kulya kalungi okujjako nga nabo bakafunyeeko, neweerekereza ku mirimu eno gyokola byolya, obenga era byotwalirako n'abantu bo balye, si kwe kusa gwe wekka ng'eri abawaka bo bali mu mbeera mbi ng'ate olina obusobozi. Era hadithi endala eyogera ku bulungi bw'empisa, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti innakum, mazima mmwe ab'ekibiina kyange, lan tasau nnasa bi amwalikum, temuyinza kusobola kumatiza bantu kubakkusa olw'emmaali eyo gye mubagabirira, ne bw'onooba neyenkanawa. Buli gwowa anaaba akyayagala, buli gwowadde omutwalo ayagala omwongere gibeere ebiri, ali mu mitwalo ayagala omwongere afune kakadde, owa kakadde era naye ayagala oyongere omuwe biliyoni, ila n'okugenda mu maaso. Temujja kusobola kumatiza bantu nakubagabirira olw'emmaali gye mubawa. Walakin yasauhum bastul wajhi, wabula kyemunaasobola ekibabuna obulungi ne kibanga omuntu aba takyayagala kirala, bastul wajhi, laga essanyu eri muntu munno, beera musanyufu, mulage essanyu, mulage kasimaye, laga muntu munno essanyu. Wa husnul khuluq, era omulage empisa ennungi, omuntu oyo kolagana naye mu bulungi, kolagana naye mu mpisa ennungi. Ne hadithi gye tusembayo mu kigambo ky'empisa, Allah tabaraka wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam agamba nti innal insana bi khulqihi alhasan, mazima omuntu olw'okweyisa kwe obulungi, yablughu darajata as-sa'im al-qa'im, Allah ayinza omusitula amadaala n'amuwa eddaala ery'omuntu oyo asiiba. Tugeze wali abasiiba mwaka mulamba naye ng'asiiba yawma wa yufturu yawma, ng'olusiiba lwa Nabbi Daawud, ng'osiiba lumu n'olyamu lumu. Oli ow'empisa, Allah tabaraka wa ta'ala yedde nga tasiibye, Allah ayinza omusitula eddaala n'amuwa, teweewuunya ku lunaku lw'enkomerero nga naye mwenkanyenkanya. Al-Qa'im, era asobola okusitula omuntu ow'empisa ennungi n'amuwa empeera z'abantu abazuukuka ekiro n'abanga obudde bwe businga obungi abumala nga ali mu kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwunde n'empisa ennungi, atuse mu abo abawuliriza ebigambo ne baba nga babigoberera. Tubenga mwagale nnyo Al-Mimbar Media Group, kubanga mu butuufu yattendo ebawa buli kimu, buli kipya, ebaleetera basheekha ab'enjawulo, ababuuliza ab'enjawulo, abamanyi ab'enjawulo okuva mu buli mu nsonda. Ekyo media ntono nnyo, sijja gamba nti ziriyo, wabula ntono nnyo ezikikola. Kati mu ntono ezo mulimu Al-Mimbar Media Group. Mugiraikinge, mujagale, munyiga akade kaayo, mufune buli kipya ekiba kituuse. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.